So akabanga katinike wakabeeramu birungi ki byewakafuna? Like ebirungi bye nakafuna nti nfunye abantu abantegeddeko banjagadde. They've showed me love. So I've appreciated. Yeah, yes. So mfunye mu n'emikwano mingi kuba bangi bensisinkana ku show, ku studio, mu bandi. Yeah, mikwano mingi gyenfunye. Kusomozebwa nako kutubuulire. Okusomozebwa nako bwekuli kubanga kati wano nga tonaba kugenda ku stage upcoming ohita mu bingi balwawo kukkiriza. Tebakumanyi, tebamanyi kyoyimba. Tebakumanyi, tebanakulaba kyoyimba. Kati balwawo kukkiriza kubanga simanyi na kumanya. Orogo nokola otya okubakkirizisa kubanga oyina kubakkirizisa. Kakati okubakkirizisa kiri bwe kiti. Bwe mba nina show papakira mu muyita. Ebisinga yabikwasaganya kuba yabasobola. Abapambana anyambako nnyo. Kati abapambana gamba Esau kiwedde tugenda oyimbe nyimba bwezi tibakodde nyimba lumu bbiri kati nga nyimba. Akira mpakisi yakikwasaganya. Yeah. So manager kwe gamba sina manager oli muzadde. Asukaone kuba manager. Gambye kubanga yambereddewo nnyo. Kyotaiza nakukkiriza. Tusabe muleme kwawukana. Kuba tulabye bangi ng'oli yamulja gwe wali tomusuubira. Naye ssebo ebbanga ne lituuka omuyimbi n'alabanga manager wo bakati gwe omuyise kumpi na muzaddewo ng'alaba takyalina makulu gy'ali. Kisinziira omuntu engeri gy'omukuttemu n'engeri gy'omutegeddemu. Kati n'oli namutegeera naye yantegeera. So tulinga baluganda alinga muzadde wange. Yeah. So inspiration ogijja kwani? Ogijja ku muyimbi ki? Ogijja ku producer ki? Like omuyimbi gwensinga okwagala bamuyita Andre. Engeri jakubamu ebintu bye mwagala nnyo. Daddy Andre abikola bulungi. Mpozi n'omulala abadde gwe nanyumirizaamu abikola obulungi wanene nawe kumanyika bulungi bamuyita Cassie on the Wave akikola bulungi nnyo era kwegamba abo bantu abansikiriza. So ng'ogyeko abo inspiration kw'ogijja bayimbi kyabalo aba producer kyabala boyinza okunokolayo wano ewaffe bolaba nga waaka waabwe mulungi ekintu bakikwasaganyiza bulungi. Producers bangi balungi Atini Bomba Nesim bangi bakuba bulungi nnyo era buli muyimbi ali wano ayimba bulungi era bonna bayimba bulungi bonna ba Fik Maker bonna bakikuba. Yeah, naye kubako tunalaba ogulaga nti kino kibulamu. Bonna bakikubye bakikuba bulungi mu ngeri yaabwe kuba buli majja ne style nga yiye eddoboozi nga libye. Yeah. Tuyina kye tuyita Uganda Musicians Association. Oli muyimbi wadde tonaba kumala mu industry banga ddene. Ogimanyika association eno? Ebintu bisinga bigobera nnyo kubanga kugambye ebisinga Acram yabikwasaganya n'ambulira ekigenda. Osobola obbimubuuza nti uma yeriwa? Uma nawe gyoyitira olina okubanga obimanyi. Uma weeri. Yani wano twalinawo kuguntu twalinawo awards Joy Heart. Tulina mu producer bamuyita Joy Heart. Yateekawo awards wano ezaba Masaka. Kati vice president wa Uma yajjawo yaliwo naye saamubuuza bingi bikwatagana ku Uma. Yani ye erinnya nga ntasodyerabira. Yeah, like ninga wali by yeah wali. Yeah. So kati gwe gy'oli nsiriyo sinaba kugendayo oba togyetaaga? Nsobola gyetaaga naye sinaba giwa budde bulungi gikkaanya bulungi. Tannakikolako? Akirabo tannakikolako. Naye nga nayo weeri nagiwulirako ngiwulira naye sinagigoberera bulungi. Yeah. Kati nekirala ky'olina okumanya nti abayimbi balina okutandika kati in fact batandise okuwa omusolo era olina okuba ne ttiini ogimanyiyo? Yo ngitegeera. Olina okuba ne ttiini era olina okuwa omusolo ng'omuyimbi. Era byetugenda okuddako ku budde buno era byetugenda okukola. Wetegese okuguwa? Netegese okuguwa ekikwana ku music nagambye music is my life. Yeah. Buli kimu tujja kikola. So ewaka
ekintu kino bo bakirisiivinga batya bakuwagira okuyingira endongo gwe muyimbi we kaaliyo wakitugambye ekintu kino eky'okuyingira endongo bo bakiraba batya abazadde kakati ekyannyambako nti naliko mu kwaya kati nga ntambula mu ngeri ensaanidde kati bo ne bakyagala nempozi kino ekyamazina bwe nakijoyininga mu kusooka nga tulina shekiro tuviolate nga temeetayeko kugamba nti tandise okwononekamu nina balaga nti music mpaka bwe bakikkiriza ne bakikkiriza lwampaka nga balaba music ye gwe nina otambuliramu era ne banzikiriza ne bampa go ahead era buli kimu kyenkola nabo bakimanyaako. So do you get any support from them? Yeah, I get so much support from them. Yeah. So sawa eno bakwenyumirizaamu tulina omuyimbi mu family. Yes. Tulina serebu. Yes. Bansabira sala. Tukusabira mikisa biyitemu. Yeah, kati ate sala wibanga evida dala waka. Basira bakinziza mabega. Yeah. Are you planning to work with different producers and writers oba ogenda kukyemaliranga? I'm ready to work with them. Yes, sola kyemalira nzekka. Like ekiswa kibamu enkuyege. Enkuyege gye kizimba batwala katini mpaka bakola ekiswa. So sinkuyege mwinti yekizimba. So I'm ready to work with everybody. Collaborations tuzirinde ddi? Collabo weziri zabannanga abali wano weziri nyingi era zijja kujja neranga nezo nyingi naye ku level eno gyenkyaliko nkola ne bannange abali ku level yange basobola okukkiriza amangu. Yeah. Tofaayo ffe tubadde twagala nnyo tumanye nti maybe oyina omuyimbi omulala gw'okozeeko naye oba just oyina singles zokka kuba mulimu abayimbi nga tayagala kuyimba ne munne nga ye collabo tezimukolera nga yafudde ku kiki singo zokka nga zaalina. Nina byenyimbye nabo Joy Heart, Wizikali, Wizitylon, bangi Patoms bonna. So basanze otya? And by the way kiba kitya? Do you share the costs eza production bichi ne promotion awamu mba mtambuza akayimba bakiba kyomu? Abo benjogeddeko abamu abasinga Patoms, Joy Heart, Wizikali bonna ba producer ba wano. Kati tukola bukozi kuba kintu tukirimu nempozi bana abalala like aletayo zaleseyo then ze tukozesa lokomatize di producer abatakoza sente nyingi. Yeah. Okay. Yeah. Kyeki kyasinze okutta waka waffe wano e Uganda nga producer mbutuufu n'owulira oluyimba nga kyenkana demo. In fact kali oba nkikyuseemu kankikuteekeko mwe producer muvunaanyizibwa kuwaako omubi gwe tureceivinga ffe abawagizi bammwe. Ekyo kiva kisobola okuva nga oyagadde okyemalirira kuba waliwo wookola notwangula golaba kyekyo ngolaba wokomye naye oyisizaamu ku munno producer munno nogamba so competitive mukono wako olire wayogera ate yasobola okufunayo adi endala esinga kujobadde nayo gamba yongeramu kano kabuzeemu. Yeah, nagamba tuwamixinzeewo bulungi nagamba eddoboozi kati lino liriwe liti litereezeemu keesa ku autotune quantize tenaba kutereera kati bwe kityo kinagambye luli nti enkolagana kati weebuza ku banno kivamu bulungi. Okusinga bw'okikolera wokka nobeera contented with what you've done. Kitegedde. Yeah. Nga producer kyeki kyasinze okulwisa ennyimba z'abayimbi mu studio? Kati olumu tuba ne bwaka mungi okola ate tukoowa nnyo n'ekirala basobola okuba nga oli tannaba kumalayo nga tusobola mu aluyimba tannamaze kumalayo kuba walufuna kiba kizibu nnyo ate okusasula kati bamala nakumala kulina nakusasula nolokokola ki nolokolumuwa. So abayimbi tebaagala kusasula studio? Si nti abayimbi tebaagala kusasula studio abamu nga abalala balwawo bulwi ate oluyimba alwagala mu bwangu nga baba balina waka mungi okukola nga baba balina abayimbi bangi balina okukolako kati nasanga nga direyinzeemukko naye nga bwe kisobwe kitambula. Ku bino byonna obikola oyimba oproducinga okuba ebivuga mu bandi kikyolaba oba kaŋŋambe kikyoyagala okusinzaako ku binnaabyo kubanga ekyamazima tubalabyeko ababikozeeko of course tebisobola kwenkana era ogenda okulaba nga wadde oli akaka byonna
kaŋŋambe ebyo bisatu kati wuyo owandiika n'okuwandiika oyinza okugattako nti ekyo kyakuna kugamba olinga ayagala abitambulize ku level y'emu naye ogenda okulaba nga biganye ng'ekimu kisinze ku binnaabyo ebirala. Ekintu kyesinga okwagala mu music kuyimba ne production. So oyagala tukumanye nnyo ng'omuyimbi okusinga ku bisigadde. Ng'omuyimbi kuba kuva dda njagala nnyo okuyimba era kwe nasooka otegeera before learning instruments. Osuubira nti ojja kufunamu okusinga bino ebisatu? Nja kufunamu nnyo okusinga bino ebisigadde. So Esau gwe tuli naye olunaku luno lwaleero tunyumyamu tumanye bitambula bitya, producer nga bwakugambye, mukubi wa bivuga, ate wuyo akugambye awandiika music, ate era muyimbi at the same time. So tumutegeera tumanye ate ekintu ekitambula kitya. Mu Uganda wano bingi nnyo ebikyatusumbuwa okutwaliza awamu nga industry. Gwali mu bintu bino byonna olaba nga biki ebikyaganya okutereera mu ndongo yaffe wano e Uganda? Ebikyaganya okutereera mu ndongo yaffe e Uganda like ebika by'ennyimba betufulumya ebikyaganya okutereera. Ne hip hop bamusuuliridde nnyo nenga naye mulungi. Mu Uganda hip hop tatera kutunda nnyo kubanga ba Jim Nola we bali bakuba naye osanga nti gravity atakikuba nnyo okusinga onakuba hip hop. Kati ebika bya music ebimu tebitambula. So kati kyo tukikolera eki? Kubanga goba olaba ekitatambula ng'ogenda n'ekitambula. Era ogenda n'ekikuyisaawo. Kati ekyo kyogamba nti tukikolera eki kiva eri bawagizi oba bakisupportinga. So okubyeko ku bivulu? Sofa ebivulu byo nga nyimba sikubye bingi mpoziko mu bya instruments band. So babukinzeeko nga band ne mugenda ku different occasions okuperforminga. So kibadde kitya eyo wabweru? Mnyumiza ku mbeera gye musanga eyo mu events ez'enjawulo gye mulaga nga band. Kati embeera eriyo yakuhasoringa ate nekirala practice onofuluma ekintu kyokoze mu practice nga awera nga mulungi. Nekirala waliwo abayimbi abajja nga tebakoze naye practice ate nga yagala omukubire nagamba tandika nga tomanyi kyogenda kukuba kale naye nosanga nga embeera eyo naye tukoze eki etunyigirizaamu. Nekirala mukeera ku show ne mukola okuva nga ssaawa 4 kati omuyimbi najja ssaawa 9 nga mwakooye kyona nga yagala mumukubire. Kati awo netusangamu nabo challenge eyo nayo nenga birungi okutwaliza awamu. So weerabanga ekintu kino okikubira ddala? Ekintu jakikuba mu maaso nja kikuba bulungi. Biki ebikyabulamu? Biki kati bye weetaaga omuwagizi ali eyo akulaba akukolere oba something like buwagizi bwamwe nga abawagizi? Obuwagizi bwo kintu kikulu nnyo era kyekituzaamu amaanyi, kyekiboostinga. Nekirala ekibulamu sente zino nazo zeetaagisa nnyo nnyo nga we nagamba oli emabegako. So nga tumaliriza tusooke tuddeyo ko wali ko Esau ng'omuntu, colours ki ezikolera? Njagala nnyo colour red. Lwaki? Nange nesanga njagadde kubanga red yo tempisa bubi. Emmere ki ekutambulira? Matooke, muceere, pozi n'emmere ginayagalako eyo wabweru pizza nayo. Olina emyaka emeka? 21. N'emyaka 21. Oli mufumbo? Siri mufumbo. Onoonya? Sinoonya ku budde buno. Okyali baby? Nkyali baby. Ekintu wakiyingira bukyali? Nange bwe kityo kiva mu musaayi. So wazaddeko? Sinazaalako. Toneegattako? Sinnaba kuzaala. Naye ng'okwegattako weegatta? Okwegatta sigattangako. Okyali virgin? Kitegedde. So singa
bagamba batya nti akyogerako si yakireeta oba tomanya mukisa gwa Katonda we gunaava. Singa obadde owereddwa obuyinza bwonna oba mu gavumenti oba obuyinza bwonna, ki kyewandibadde okolera music industry? Music industry kinangikoledde kiri kintu kimu, like nantaddewo like events ez'enjawulo nga tezijjako sente nyingi, like okupromotinga music, like radio stations, programs ngezo, ngofunayo program ti program beti music upcoming like upcoming music waabwe, yeah, something like that. Okay. Yeah, kuyamba kuba upcoming bana abajja. Yeah, bali abanene tubatunulidde ku upcoming abanene boba already banene sine bano ba upcoming to like to hustling nnyo. Yeah, to hustling nnyo kuba tulina otekamu amanyi mangi. Yeah, kale kintu bakibaka kiyingira tetumanyi ngeri kitambulamu, so tukozesa amanyi mangi. So promotion wise, so far biki bye wakakolako music omututeeko ku radio, promotion omukwasaganyiza otya? Promotion mbadde nkyali ku internet, YouTube, TikTok, Facebook. Yeah, nesi nabagendako ku radio. Yeah, nenga byonna tunabikola mu guno omwaka. Mama byonna bya guno omwaka nagambye. Yeah. Okay. Yes. Kale ndowooza ne bwetufundikirira awo list ebisinga tubyogedde, tujja kwongerezaako awo omulundi omulala bwe tuli batuzeemu okufuna. Ku social media bakufollowing batya? Like YouTube, subscribe. My name is Esau Enomas Cyber. Yeah, you subscribe on YouTube and TikTok, just follow amanya gegam Enomas Cyber. Then Facebook Esau Enomas Cyber. What you tali ku Instagram nayo gye tuli mbadde neerabidde. Twitter nedda. Sinabagendayo ku Twitter. Ya basoma. Nedda afera twasomako. Dala. Manyi nabensange ngata Twitter ye yannema. Ya abali. Ugambye Twitter naye sinagigezesaako, ne Instagram yo nayo gye amanya gegamu tegakyuka. Okay. Yeah. Kale. Oyina b'otumirako otuwovako obusemba eri ba fans bo? Ntumirako Derek Pro Esanje, bazadde bange. Ntumirako like bawagizi bange bonna banjagala. So big up to all of you. Thank you for the support so far. I'm just pleased. Like, thank you so much. My name is Enomas Cyber once again. So kantekalekeka, what has been your worst moment in life and what has been the best? Like, my best moment in life is when I produce a nice song. I feel like, yeah, it's good. Like, when I hear my song like playing in Mumizindalwe, I feel like, yeah, that's me. Yeah, so far, worst moment sijirabawo nnyo kiri awo naye obulamu bubadde straight so far. Not straight, but ogambye worst moment. Kati worst moment sinaba worst moment gyenziza okulowoozaako nti oba kufiirwa something like that naye ogenda okulaba nga teri worst. It was just bad or worse. No. Yeah, like okufiirwa kwendowooza nga worst. Yeah, naye abafiirwa bonna tukungubagirana wamu nabo. Fiirwa like omuntu owewo like akuliko ennyo. Yeah, so that's it. Yeah. Kale tweyanziza okujjako ng'olina kwoleseeyo naye nze njagala kusiibula nkuleka ogenda okole emirimu gya Cranimax ate abawagizi talent nze njireese mumuwagire ate mujene wano ku Cranimax mubawe emirimu mu bandi weeri musobola ogibookinga gonna alina omukolo birthday party mikolo gyonna bagikolako mujje wano mu
Cranmax Records studio weri ya mulembe nagibalagako last time mujje mu recording ennyimba. Cranmax Films nazo weziri wano mujje mukwate videos bakola film osobola okujjanula oba osobola obeegattako mu kuzanya film n'ebirala ate ne music school weri mujje ebyo byonna bye bakola babe nga babikuyigiriza. Nkwagaliza ekiseera ekirungi ng'olaba takumira mpeera nsaba akunkuumire beera bulungi weeraba.